Omulungi yakumida kwanda Rose Media ujinkwaniza unakola nkobaze ndi mujana joto sakenga lo mukona subscribe nga tuyanza nnyo bambi atata na bakusubscribe nga nawe subscribe nga mukwano tubere nga tutambiramu video jimpereka like comment section tekawo kyotesa ku nsonga eno olwairo no kuletedde Mr. Loverman Bruno K ono ye kyakola abakyala kwatoli atona toli abaana azalanga bwayagala munange ayina eddembe lye naye kuno waliwo omukyala bambi avuddeyo n'amweyogera ku bingi era n'agamba nti yamufunisa n'olubuto n'amugamba alujemu mukyala mukulukulu naye ayogedde ebyama bya Bruno K bannange byonna n'abiteeka ku meza ng'ebimu biswaza n'okuswaza n'ogamba nti oba ebimu yandibyerekedde era noono Badblack amuyisiza mwegali n'agamba abakyala mulimba n'ogamba omuntu tamalaako ate ng'oli lubuto n'ogamba mukyafu awunya ate ng'obadde tomukyawanga kwegamba ngenda kuba nkutera video zino bambi ozirabe naye nga leero simanyi kino Bruno K gye kigenda kumuleka ate ye bambi waliwo omukyala avuddeyo n'agamba nti yali mukyala wa Segilinya honorable naye ng'olunaku lumu yafunamu obutakanya n'amuyisaamu empinnya lumu 2 3 4 lwa nsonga ki lwakubanga yalaba message eveewo omugenzi Evelyn Lagu naye bambi ye Evelyn Lagu yamwetondera n'amugamba munange nsonyiwa mbadde sikimanyi omukyalo yabadde mulungi mukama amuwummuze mirembe wabula nno omwami Segilinya ebintu bino tebimugendera bulungi kubanga aba NUP baleka ku luno bamukyaye batandise okwogera ebisongovu Umaru Kisekayina byamuyisizaamu awo eggaali ogenda kubanga okyogera ku mukwano mbu olw'okuba luno olutalo olwaliwo wakati waabwe ne Honorable Nsereko yayisa bubi nnyo principal waabwe kale bannanupu baleka tekyabasanyusa ate bwe yavuddeyo n'agamba nti mufumbiro tagenda ku maziika ge n'abeera nga abasajjudde naye katubasabire beesootinge kubanga bambi bonna bawamu tetwandiyagadde kulabanga ebibiina bino byemenyamu kankutere video zino nga bwe zigenze mukwano mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye mwami oyo ekisookera ddala yamblockinga ate nga akimanyi nti nina omwana we namblockinga so I was emotionally down but family came through for me yambeererawo family yange. Now, aina ekintu nali deciding obutajja mawulire nga mwesonyiye kubanga yamblockinga 2 months back okitegeera but also before blocking me twalekerawo okwogera like 1 month back so those are 3 months nga tetuwogera naye aina ekintu kye yakoze 4 days back yakikola 4 days back yakikolera mu family ate yakikola bubi nnyo okitegeera ningamba sikwegamba ina akazannya ke yajja n'azannya okitegeera ningamba okay Bruno toyagala mirembe nange kanveeyo yes that's why I came nalinga ninawe mugulire engoye ne mukono in some boutique so kati nakikola emirundi egyawera cause bills ze zalinga mitwalo 5 nkaaga 3 so nalinga nkikola like every time he used to come okay yanga he first goes to get the clothes nalyoka jeka yeah ngengoyo bisasu yanga za sente meka era buli zali ziranging mu mitwalo 6 5 4 ya buli weekend yalinga je wange nga zongoye zokka nga upkeep yenga wameka mitwalo 5 so mwezi ogubera gwa katandika nga muterako rent so buli week wamuwanga akakade nga tekuliko za rent ez'omwezi sabalanga sente kubanga ezengoye zalingayo olusi womuwa upkeep nakugambayo ekintu ekirala so sabalanga naye gwe kyoba omanya namukolera videos 3 yangamba buli emu ya milioni 3 waliwo gye yangamba ya milioni 5 then ngawe nkugambe nti buli week nalinga muwa sente so you can calculate for yourself saga Vanessa yansanga ndi naye ng'already ekintu nkirimu so ng'omuntu oyina obeererawo munno namubeererawo sometime nensasula DNA naye kyampitirirako ne mugamba tusooke tulekerawo okwogera yeah kati nembeerawo kubanga era alina ebintu byalinga ngambe byangumyanga nga nze omuntu kubanga ne wa mama we yantwalangayo so that is it achi ekyasinza obbatabula obba nti mutuuse n'okujja mu mawulire Bruno kyeyakoze akimanyi kubanga nze nali nasirika nga sigenda kujja mu mawulire alina ekintu kyeyakoze ate simanyi oba nakibagamba naye nze siwa akibagamba yakikoze 4 days back sijja kyogera naye
Bruno ekyo kintu kyewakoze kyekyanyiizizza nenzija mu mawulire olunaku olwaleero ate wakikoledde mu family okitegeera ng'okiteganjula so neŋŋamba mu mutima gwange Bruno toyagala mirembe neŋŋamba kazaabika emipiira kubanga olabika toyagala mirembe kikyo singa okwetaaga Bruno labirira lubuto lwo kujja kutwala buvunaanyizibwa bwe kikyo singa okwetaaga no ndosaagala kulabirira lubuto okitegeera nze nga we nagambye nti we nali ntandika bino ebintu ne Bruno namwagala nga wali kubanga yaŋŋamba situation ye so I don't expect him okubeera nga ampa nnyo you understand because I know his situation I don't yes kati that means agala child support okitegeera but in my mind nali mmanyi agenda kumbeerawo physically and mentally you understand eri abasajja eyo nga tebalina ssente naye ng'abaawo nasitula omwana we nakuzaamu kwegamba okitegeera yagala ajjayo z'ebintu nina maid ate lwaki njagala ajjayo z'ebintu ate talina ssente no problem mwakikwatawo binti atalina ssente tebamwagala naye bamwagala kati ayagala jje asagala jje I don't need his support nze ndi wano leero kubanga akimanyi kyeyakoze oyagala kwetondera ate kuneetondera ki ne wataneetondera kubanga his ill mother tajja kujja kuneetondera mutemumumanyi yeerungiya mu kamera beegira naye ebyo tobinjogeza tutamutimuletinga nga gwe omukyala awunya alumika ndowooza nagezaako naye kye nasangayo akomba oyo ku mpeke ya shaving oyo otegedde otya nawulira Vanessa agamba mbu yenna yazika layira kati gwetwalanga yabwomulaba shavinze nokusakula edda tashavinga unabiwunya nze nagezaako okugenda wansi naye nakoma bw'oba oyagala okweri tosa don't breathe onuna bunuunyi onuna laavu twalina laavu eyannama ddala naye nga naye anjagala era nga nze I love you mweziri naye nkugambye omusimbi we nagukendeeza nga ndabika ninayo mujja wange awo buzibu bwe bwatandikira omulaba aba alwawo okustartinga generator bw'ogistartinga egaana okukola just no tomtemuzandeka nze startingako naye like samukakanga oba ki nga ngenda olaba nga gamba nosiri mu muudu biki ate wano nenkugamba ebizibu ebikwolekedde bw'otava ku bakazi bakulu bano nenkugamba Bruno K oba okuba chapati oba okola ki weekolerera akasente k'obeere ne value abakazi bano ababaganza olwa 6 packs balina ebizibu ebisookera ddala bbulwa lya bwongo mu mutwe tebaba na magezi gusooka weebuuza abasajja bonna lwaki baalekawo omukazi ono beegimenti be okudda kuggwa omwana gwazaala abakazi bano abakozeemu kasente balowooza ssente ze buli kimu kyonna tawa na musajja budde kumwetegereza ddala onansobola tunaasobola okuwangaala naye olw'okuba alina ssente asobola okugulira amafuta mu mmotoka n'alyoka alowooza nti agenda kukufugira awo bamanyiira be batanoobine bino byolaba ku social media teriyo mukazi ng'ali myaka egitegeera nga ddala abadde myaka gye gimu naawe ne mwawukana n'akola bino naye olw'okuba bano bafeeriya mu bulamu yalina kuliibwa jjajjaawo na taatawo egyo emyaka ne gimulekawo olw'obutaba na magezi mu mutwe ali kuggwa omwana bwawoza tomalaako tokola ki bannange engatto y'omwana omuto esobola engatto y'omuntu omukulu esobola okufiitinga mwana omuto. When Segilinya when he came to me like 2 days, ngamaze 2 days mu Sweden. Living ndagu nawandika message nagamba hi babe. Nagamba, when are you gonna make my video? You promised me to pay 8 million Uganda shillings. When are you gonna make my video? Ngabuza Segilinya ku simu ya Segilinya. Kati nze ngenda kulaba erinnya live ndagu ne mu grabbing ngomanya abakazi we tubeera neguba nga tuli nze nava bwenti mu bathroom nenzija
nenyingira obuliri nga omanyi zalinga ssaawa 2 za lwaggulu omanyi ye yebaka ssaawa 2 ssaawa 3 n'azuukuka eyo ku 6 n'akola live ze kati munnange nengurabinga esimu nempandikira omukazi nenga stop sending this kind of message to my husband nga omanyi ebbuba omanyi omukazi kyeyanzira muyangamba gulikisa I'm very sorry I didn't know era yanetondera era neseginya namuwujja empinya pa namukuba empinya bbiri eno nemuŋŋanto ddamu kunjogera mu buliri bwange naye ekinnumye nti omukazi afudde nga simwatulira nti ki nakusonyiwa mu mutima gwange naye ye yaŋŋamba please forgive me kyekinnumye kyokka era kibadde kinnumiriza mu bulamu bwange omulambo ngusonyiye ogwali bundagundu ngusonyiye okuva n'olwaleero era nsonyiwa gy'oli yonna kyengenda okukolera I would contribute something to your son. Mpulidde wano Honorable Segilinya agamba waiswa mufumbira tajanga kukuziika kwange tajanga muba muyiranga enfuufu. Segilinya oyagala kuŋŋamba abagenda okujja mu kuziikako bw'oba ofudde be bagenda okugaggawala mbukati toyagala ayole ku ssente ezo busiru twakoowa ebivubuka ebinoonyanga sympathy buli kaseera nga bitusuula mu katyabaga mu binoonya sympathy waddukirewo omusajja ayina omusajja ayina effutwa ku muntu akutte omumuli gw'enkyukakyuka noddukire wa Muhammad Nsereko mbwajje n'akukozesa nga kaadi okuba omuntu akutte omumuli gwaffe ogw'enkyukakyuka olowooza tuyinza okukuleka leka nkubuulire kabeeraani kasita ayimirira mu kkubo ly'enkyukakyuka oyo tuba tumusudde Segilinya ne twakuteeka mu kasero ogira obeerako eyo totusumbwa tonoonya sympathy wamma kyogamba gwosinga Uganda omugaso omanyi bannayuganda bameka bafiira mu malwaliro nga tebalina ddagala nga ssente abo abasajja balyandye ye nga tonnayogera ku baakuwa butwa bw'oba ogamba nti butwa baabukuwa nga tonnaboogerako tonnabakondeminga okondeminga kyogamba waiswa mu kufumbira ye yakulwaza olaba n'omulwadde bamuwemukira nga balaba tamira ddagala ne bamukubamuko ku mpi waliwo akaseera omulwadde naye lwabeera omusiru tukkirize tugaane kati oŋŋamba mbutwali kulese bulesi mbutwali kutadde ne tutunuulira nga osaanyaawo ekigendererwa kyaffe eky'okutaasa eggwanga tuba tetulina kukuleka tuba tulina okukola kyo kukusuula wali bannayuganda bangi abafudde tetukyadda mabega omuntu omusawa zino takyatulemesa kugenda mu maaso